Bw'abadde aggulawo olutuula lw'oludda oluwabula gavumenti mwe batongolezza embalirira y'ekiseera y'eggwanga 2024-2025, pulezidenti w'ekibiina kya NUP yeebazizza abawomya omutwe mu nteekateeka eno. Ya Parliament Right Honorable Joel Ssenyonyi ne ttiimu yonna gy'akoze nayo okufulumya bajeti yaffe eno etali nnene nnyo naye ate ng'efokasinga ku bintu ebiyamba abantu ng'egoberera n'omulamwa ogusitula eddembe ly'abantu. Eddembe ly'abantu si kweyagala bweyagazi naye n'oku enjoyinga oba okunyumirwa oba okweyagalira mu bintu ebyo bye basaanira okweyagaliramu mu mateeka. Bw'atuuse ku nguzi Kakutiya eyafuuka Nnamulanda ng'amabeere g'embwa, Kyagulanyi asabye bannayuganda okukwatira awamu okulinnya enfette ku muze guno naddala mu ssetteeserezo w'eggwanga. Ensonga y'enguzi ekutte ejjembe newankubadde omukuffe naye yasanga mu nsonga eyo naye abamukulira be basinga okulya enguzi. Obuli bw'enguzi ye kansa ayonoonye Uganda kati kyafuuka institutional. Enguzi yafuuka ngeri ya kwekumira mu buyinza na ngeri ya kukakanya abavuganya gavumenti. So enguzi ng'ekulemberwa Anita Amongo sipiika wa wano nga mulimu si bokka ba NRM naye nga mulimu n'abaffe kizibu nnyo era nakyo tulina okirwanyisa ate tujja kirwanyisa. Ffe nga NUP tujja kukozesa ebikolwa si bigambo we tulina obuyinza wonna okulwanyisa enguzi naye twagala na buli kitongole kya gavumenti kikozesa obuyinza obwo okulwanyisa enguzi kuba enguzi yesisigiriza Uganda emabega. Kyagulanyi bw'abuuziddwa ku minfetebbe egiri mu kibiina kya NUP omuzinga agukyusizza n'agutunuza eri bannamawulire. Ensonga y'obutalotalo mwe bannamawulire mwe abagiteekawo tewali lutalo lwonna okuleka ng'oŋŋamba nti okola ekituufu luba lutalo. Okola ekituufu we luba lutalo then tuli mu lutalo era tulina okubeera mu lutalo nga tulwanyisa enguzi nga tulwanyisa obulyake nga tulwanyisa obwannakyemalira lwo luba lutalo. So si mu kibiina kyaffe, nze ndowooza mu kibiina kyaffe twandibadde nga ekyokulabirako buli muntu kabeere nga sipiika wa Parliament yalidde enguzi, kabeere nga minisita n'akangavulwa nga bwe kirina okubeera. Ffe nga NUP tubawa kyakulabirako, tuli option. Era mu Uganda empya bwe tubikola bwe tujja obikola nga tumaze okugoba nakyemalira. Abaffe omudumu okugukyusiza bannamawulire kuno si kufuuka kiiso kya mbuzi. Munnamawulire oba afuuka kiiso kya mbuzi oba kiiso kya nte oba kiiso kya ggoonya, the issue is do you do your work? Bw'oba okoze omulimu gwo they will be there to notice what you have done. Kati president ogamba nti bannamawulire bakikumamu kikitegeeza nti bannamawulire bonna, because not all media houses after that. Waliwo bannamawulire abalipotinga strictly ate waliwo bannamawulire kati abakozesebwa state okulaba nti ebayambako okwamplifyinga minor issues. Era ffe tukirowoozesaako ng'ekyo kyayogedde nti obumulumulu weebuli naye ng'era abo ababadde baleeta obumulumulu nabo ensi egenda ebakkakkanya kubanga wabaddengawo ebikwatagana kwa accountabilities. We are in public offices. Webakubuza accountability, you answer accordingly. If you don't have an answer, you become humble and wait for the repercussions other than okufuluma ebweru ne tubanga twongera okulwanagana. So kyakizemu bulungi, he said the party majors in majors and minors in minors. Ku nsonga y'okutaba nakibiina kya NUP abali mu nkomyo nga bayita mu kuteesa, Kyagulanyi abisambazze era n'akalambira nti abantu baabwe tebalina musango. Kale nga tewali nsonga lwaki ensonga zino bazimalira mu kuteesa mu kifo ky'amateeka. Kyanaku nnyo okubeera mu nsi nga tulowooza nti bw'wabaawo obumenyi bw'amateeka olina kuteesa n'amenya amateeka. Bw'wabaawo obumenyi bw'amateeka nga waliwo evidence oba obujulizi obumulumika then amateeka gakole. Bwe mugamba nti omuntu bw'aba amenya etteeka bateesaganye naye then tujjewo amateeka bibeere byakuteesaganya. Baganda baffe abaasibwa mu makomera tebalina musango n'olw'ensonga eyo balina okuyimbulwa embagirawo awatali kakwakulizo kuba tebalina musango. Bwe baba balina omusango baleetebwe mu kooti bavunaanibwe omusango gubake mu vi oba bagusinge bejjerere. So si kuteesaganya nabo. Eyo enkola yakiyeekera tetukkiriziganya nayo, tukkiriziganya mu nfuga ey'amateeka era bwe tunatwala obuyinza y'enfuga gye tujja okutambulirako. Ekibiina kya NUP kyajja mu nnabe
oluvannyuma lw'okuggulawo olutalo ku Bakenuzi n'Obulyake, era wakati mu mbeera eyo ne kyambalira ne kamiisona wa Paalamenti Mathias Mpuuga era nga ye yali Vice President w'ekibiina kino mu bbendobendo lya Buganda, oluvannyuma lw'okuwuuta omusimbi oguwera ddala obukadde 5, ekintu ekirowoozesa abangi nti ekibiina kiyuuga. Abaffe kiyuuga oba tekiyuuga? Kavuma Ibrahim yakusakidde emboozi eno ku lwa BTM TV Community.